Sirikira owulire eno message evudde wa Simon eri bwet. Becky for sure neyanziza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Munti kudda mugugu temumanyi bwe mumpewudde. Kubanga bulijjo nnoonya oluwenda we mugambira mukyala wange nti abaana bwe wazaala si bange nga nkyabuliddwa we nkitandikira. Tuli mu nnyumba akubidde maama we ekikyusa n'amugamba ateekeko awulirize era we njogerera nazaala wange bye mwogera byonna abiwuliriza. Nze ne mukyala wange ali mu kisenge akaaba awoza kimu muswazizza naye nga yeerabidde nti maama we ebivumo bye yanvuma byali binene nnyo nange byankabyanga abadde ayagala nkole ntya nga nasalawo tubituulemu ng'abantu abakulu ne kirema nange mbadde nnoonya wenfunira emirembe era aliwa n'agamba nti singa siggwe yandikunoonyezza n'akubakuba bye bigambo byayogera. Simon nekakunze zeno message ejja kunzita ayongerezako n'agamba nti but thank you so much. Ali mu kukaaba naye tannetondera. I'm still listening and I'm waiting. Continue. We bali kuweereza Simon. Checho muzaleke Ebweru tuona abo munju nga Ebweru bayiya n'abakyala tuzaleke Ebweru kituyambe emiguu yayo gigattamu emmamba Justin nantumanzise olina Rebecca jingo mukono kwange yeyo message weda jensinga okwagala so kitegeeza byonna mu byogera ne maama ekikyusa kwali awuliriza. Mukyala Simon ogambye otya nti singa tomanyi wandinumye n'onkuba really nze nakugamba ate nsobola okukyusiza emmundu. Nze nakugamba oyende after your wedding? No. Nze nagamba mama wo ajja avume Simon buli kiseera Simon alyoka azaala Ebweru? No. Binsanga wano kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunulira omubaazi bawa abinsanziza wentudde nze sinajjako makaaga mmwe munnaaye onyigirira bwerere Becky waabwe sina musango bannange nze neyanziza nnyo neyanzage. Maama Ibura bako kyongamba Becky wabale kutuweereza kale maama Simon tamanyi kubisa mpisa amanyi amakaaga veemu agamulekere ne nnyina omukyala kubanga ayinamu abaana ate abo abaana batazaalawo abaveewo agende nabo awase omukazi omulala abeere mu maka amalala awo waali kati ali ku lumbe tugenda kumutta omukazi yennyini ne nnyina nazaalawe bagenda kumutta amakaaga balekere abeene talinayo kirala kyonna y'omukyala ajja kumutta omukyala wa mputtu wazaalira abo abaana ababiri n'ozaala abaana n'obaleeta mu maka g'abalo takimanyi nti abo abaana Simon be yazaala Ebweru nti bayinza okukwata ababe ku mukono alowooza nti nno ye baaba azaddemu bokka be baba abaana abo be bayita ababi baba balungi nnyo kati kyaba akola Simon mukubisa empisa ate ofuna omukyala oyo takyali mukyalawo. Nze maama Ibura edeyanza nnyo maama Ibura Ewange. Hello. Yes my dear. Baby webale kuweereza. Webale kuwuliriza. Ono mukyala mubiri w'ebulindi. Iye nnyabo. Naye mwami Simon yesawa abuuke mu ccupa bannange. Eyo ccupa yennyini oba baali bagisaanisizza ki naye abuuke mu ccupa agambe mukyala we maama wo bwenziramu omulaba wano mugende mwenna. Kayiziramu okulaba maama wo genda kubasibirako mwenna mugende kubanga oyo si ye mugalanda w'abakyala. Anoonya maama we bw'aba aganidde mu maka ge kyalina okukola aggire oli maama w'abaana anti naye gyali ate ayinza okuba alina ne kumpisa okusinga oyo kubanga batugamba mbu abasajja basajjalaata kale tekiriyo mugundi nti omusajja alina osajjalaata naye omusajja tawaawaala nnyo ng'ate omukazi ng'ayenda omukazi bw'ayenda kiwaawaala bubi nnyo oyo omukyala kitama oyo omwami bw'alaba omukyala aganya okwetonda n'okukyusaamu. Oh no. Hello. Mukwano yogerako nnyo. Tuveeko. Hello. Becky. Ewange mnange. Oyo omukyala eyo mwakaabira mu kisenge. Afukamire atandika okwegayirira omwami. Agenda muddiramu. Ate nawe nazaala ekyusa gy'oli. Beerayo eyo twakoowa bannazaala okuzunga. Azunga ki? Era anoonya tumuvuma alyoka agambe nti akakazi ako ka Becky kantaddeko abantu bako ne banvuma netta.
Mama tule ekikyusa beerayo nkwegayiridde nkimanyi owuliriza ate nze nina audience ekikyusa kubanga singa Simon yamala nangamba amanyago wabwe abantu bagenda kukyukira bajja kususa beera mu makago nga nabo wawomerwa bufumbo bwa taata wa mukyalo ono n'omuwala wamuleka awomerwa obufumbo bwe okujjako nga maama olina ekigendererwa ekirala nga weegwanyiza Simon naye nga toyagala kwogera maama ozunga ki mu maka ga muwala wo oyagalayo ki lwaki tosiga haya naye mukwano ate nze tonsokola bigambo kuba nina bingi wanje nkulamisiza Becky akati nze kyengamba omukyalo oyo muzibu nnyo ekisooka etteeka lyakoze akoze saakiririgo ekitabo kitugamba toyendanga obwo bwenzi bwe yakoze ng'agatiddwa obufumo jukali bakubuuza ayire omuntu omulala alina ekimulobero gattibwa noono ekyo kiyakola ekyo kibi kyakubiri omukyalo oyo asaana baana kusibwako jjinja lya lwazi n'asulibwa mu nnyanja mugokulukuta omusajja bw'aba azadde ebweru eyo eba mikisi owulidde abaana bali bayamba abala omukazi ono balina ebizibu bingi bali abaana babulula abaana bono omukazi omusajja amire ku magulu gabiri agamba mukyala gw'oli mwenzigende wammwe omusajja talina bwenzibu yakola lwa nsonga omukazi yevaamu n'agenda mu kyaki ne bagenda mu bufumbo obutukuvu omukazi okisiraani sigadde naalonje ne Francis Nasa nekigwa katale neyanziza nyokowa ate naffe abakazi tweddeko oyenda otya ng'oli mu maka g'omusajja ono Julie Elwero munne bensanga wano nange ne mbibatuusaako eyo anti Becky yenze Hope naye oyo mukazi ndi Hope Ebulenga naye oyo mukazi bw'oba tasobola kwetondera omwami ng'omwami yafuna akadde n'afukamira ne yeetondera omusajja neyeetondera omukazi n'amugata n'omugata n'aba nga ye tasobodde funa obugumu obwetondera omusajja oyo mukazi bamugobe talina mulamwa agende alabe ensi bwenyiga abasajja beetonda mu nsi mwebali kale ayoleseza empisa embi naye nnyina naye kamuzaala bannange bamaama bwe batyo nedda Hope mukwano neyanziza gyo neyanzege owuliza Rebecca Jingo wanje Becky omusajja mukira gwante gujerudda nerudda teri muntu goyinza kufosinga kwetonda kuva ku ntobo ya mutima gwa muntu naye nze siyinza kukkiriza Nazaala kubeera maka gange igwe ne muwalawo bwisibamu ne mutambula ne mugenda musajja akawa matini bukolwa gwafu obulenzi luweero otegete neyanziza nnyo taata neyanzege Simon ebyo biwulira wanji Mami Rebecca Jingo webale kuweereza naye nze nkubulire mama kyengamba mukwano omusajja yeesonyiwa omukazi mutemu bagenda kwegatta Nazaala we omusajja bamutte naye banange okumanya Nazaala totegeera odotya maka g'omuwala wo nobanga gwafuga kati kwata muwala wo muteeke ewaka obufumbo nga bw'obutamwagaliza omusajja gwotamwagala omufunire omusajja gw'oyagala naawe nnyabo tambula oveewo omanye abakazi twepanka bannange bw'otambula n'ovaawo ko n'ofuluma wabweru olaba nti omusajja abadde n'omugaso kati otandika otya okola revenge mbu nange kanzaale bannange musajja gw'olabeka bakuwenza olina kikutanga totegeera omukazi mwesonyiwe kola bibyo mwesonyiire ddala neyanziza nnyo mama Innocent MPG owuliriza Rebecca Jingo munnange Becky webale kuweereza mukwano naye omukyala sina mukyala wabula nze mweyitira maguja omuntu ategeera really wange omwami tayinza bakola ensobi tayinza kugamba nti ensonyiwa najjayo n'abaana okukulaga nti akati nze all connections n'omuntu oyo obeere nabo nawe n'okola ekyobusirwa ate nti okola tit for tat revenge kigwe maama baakukuliza wa Nazaala abatatuulako wammwe muzunza biki akimaki kyengendo ga mwami Simon oyo teyali nambayo gaana kubanga omuntu waaba akwagala teyali birinze ekiwundu kisajjuke otuuke n'okujja okubuuza amagezi nze bwonkwata nemmanya nti ontegedde banakubye edda amaviivi neneetonda nentuuka naye oyo maguja eyo giteegende gobembwa ku bboca kwegamba ofunye n'obudde obukubira mami omugambe nti teekako owulire kye bankola kitegeeza kino ekintu wakikola okigenderedde toyina gagamba nti kyali kya mu butanwa nedda mukwano that was not good at all
nkubuulira Beki ogenze n'osoma message ya Simon nti omukyala simanyi agaye simanyi singa takumanyi singa ajja nakuwa ekitegeeza omukyala tayiri ready okukola ki kwetonda era si mwetegefu kwetonda omukyala wagume omwami bamuteeka mu ccupa omwami musibe alihaasumululwe kubanga kintu kyangu nnyo kyassalawo yes embeera gyalimu yo yakusobera naye omukyala ayina omwejjako like it or not. That is a snake in the house. God. That is a snake in the house. Because tayirede kwetonda olaba agamba nti natajja kubekwe Beki webale kuweza zematege Hamisi Natete ende yansasa nnyo owuliriza Rebecca Jingo ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki madamu kakkana ebweru wanyiga ebweru wocha